kuba kyali wange. Omuntu ayagala okunwanisa nga tayagala show yange ebeerewo, obeera otya mukwano gwange? Tasobola beera mukwano gwange era taliba mukwano gwange. Era munyambe abanaabeera ku miryango gyaffe temukkiriza mwami okuyingira mu show yange newaba asasula akawumbi. Tajja ku show yange kubayina ebigendererwa ebyenjawulo. Mbeegayiridde mwami Nobat tojja ku show yange ye Lugogo, sigalayo ne munabamu omuntu omujja kuyimbira oyo naye nga toyingidde Kivulu kino. Wali oyagala kiremesa kireke kubaawo. Ewe munyama bukyanzaalibwa sirabanga nnyama eri mugumba bukyanzaalibwa kyekyantumisa mulyansava bukyanzaalibwa sirabanga nnyama eri mugumba kabuyi n'ebyenda si nnyama bukyanzaalibwa sirabanga nnyama eri mugumba wololo wulira empoma bukyanzaalibwa sirabanga nnyama eri mugumba bukyanzaalibwa. Omukyala tawalampa muti yeetaaga yambulinyira zigalirawo ne ku lugi tewabeera watuligiza wandyako ennyama tabaala noofa wamma ti akawoowo k'ennyama kabuuze rooja nti rooja n'amukwaya bambiyano g'ebigaaga bamukwata bamusanga ku muganga bwalinyisa amadaala ekyali awo akaana ako yamana. Eno press conference yandibaddewo nga sheno njijjawo nga njikansolinga ku bintu byempiseemu emabega. Nja kwebaza basaponsa bange abayiyewo omubiri nagamba kyo togikwatako gireke ebeerewo, bonna abali wano n'abatali wano kuba okusaponsiyalinga tekitegeeza kuteekamu ssente. Mulimu n'abeereyo nga ye omudoma amukubireyo mu geto gyali era naye abeera saponsa wange. Mbategeeza nti ennaku z'omwezi ga October tugenda kubeera wano wennyininyini e Lugogo era kigenda kubeera massive, tekigenda kubeera kya bulijjo nga bwe kibaddewo ebbanga emabega kuba si kwe kusoose ogikola. Ne this time twongeddemu ebintu bingi nnyo. Performance egenda kuba yakabi nnyo, abayimbi bangi bagenda okumperekerako bakomediyani niza noba surprisinga ne mbaleeterayo ate n'ab'e Bulaaya. Wamulimu bano abaagala nnyo bayonninga tuyinza obaleeterayo omuyimbi nga yonninga kitegeera. So ebigambo nga tebimbuzeemu awo. Ndowooza kyekyo sirina bigambo bingi nnyo ebisigadde bijja kuba bibuuzo kuba nina ebyokwogerako. Buli bapromota andi baagala okulemesa shene ebeewo naye nsuubira ekijja kuba nja kugiwa munnamawulire omu ku omu ngamba nnyonnyola promota oyo lwaki abadde agala kulemesa shene ebeerewo era ng'abadde alumye n'ogwengulu ereke beerawo. Naye Mungu nanyamba nandeetera ow'ekitiibwa Balam Marketing Agency naye Mutyeni negamba boyi tokijjaayo weyongere mu maaso. Bukedde negamba weewaawo, Kabwirawo negamba storage, Keva Moto negamba kawaani ki, ne radios endala ne TVs endala muyinza okuba temuziraba wano naye nga zitaddemu amaanyi nnyo shene okubeerawo yamaani. So sheno yali erina kukolebwa omwami gwe bayita Nobat Events naye bye twateeka mu mpapula bye twali tulina okukola n'alemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga promota. Ensonga lwaki naddukirira Balamu ne mugamba show ngenda jjijja enemeredde. Omwami yeeyamba ebintu bingi nnyo ngenda kukola kino nga promota era yina yandikoze Kivulu n'akugamba ngenda kusasula ekisaawe kino ekisaawe tukisasudde wiiki ndowooza emu emabega, sina wiiki ndowooza ennaku nga nnyo emabega okukisasula. Tubadde tulanga sheeno ng'ekisaawe kino kiriko miliyoni emu eyo Uganda, ekisaawe eky'emiliyoni 15 nga promota yanzigamba ngenda sasula ate nga wano amateeka g'aba bakoleddewo mukimanyi tiwabeera wabulayo omwezi gumu nga tonakiryalinga balance w'ekifo kino ezindabiramu omugaso n'amaanyi nga olaba MTN nga siba bannyonnyola mu show ngenda jjijjayo ng'abayimbi bankoleddewo endorsement nga sirina ngeri gye mbannyonnyola sigenda kukozesa okuddukira wa mwami Balamu ne munnyonnyola ensonga zange mumunanyamba nankwatirako. Toyinza kubanga ogenda tegeka show e Lugogo cricket oval n'okola bana 5 50 banners ng'olanga cricket oval e Lugogo
nga mulina contract yo olina okuteeka ku TV zonna radio zonna naye nga tosasulangayo TV neegi n'emu nga gwe kyogamba abantu nagenze ku bbaala nempa MC Center mbayogere ku show naye ng'ofuuse musa bagenda kwogera ku gwe nga promota kitegeera nze okutuusa promota natudde nga mulimu bapromota abazze okukola erinnya wazira si kuyamba industry oba kupromotinga Kivulu kitegeera naye nga kambeko omu kuba senior promoters mu industry eno gwetukirya mu nnyonnyola ebintu ebyo ebintu bibadde biwanvu nnyo siyinza kunnyonnyola ani abadde alwana sheeno naye nga omuntu bwe yeebuzaabuza okukola mu asayininga mu May kuba twasayininga contract ne Nobat mu May oli ng'akugamba ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kino lindako kino ngenda kukola kino okitegeera n'atuuka n'akaseera n'akugamba bagamba ogaba tiketi ez'obwereere zisho ngenda jjijjayo lwaki ogaba tiketi ez'obwereere ng'ate olina contract gw'oli waddembe obutagaba tiketi kuba gwe promota gw'abeera ku miryango lwaki ofuna excuses ng'eyo busho tugiveeko ogaba tiketi ez'obwereere naye nga kanfuna omuntu omulala ntegeke n'ogamba sho yange ate njagala naye nga kanesasula sente za billboard zinasasula n'ogamba nze sente sizirina songeramu sente tolaba ngu wabawo ekigendererwa ekirala toyagala va mu sho toyagala kuteeka sente mu sho okifuna era Mungu yanyamba nenewula sente nenewula looni nemundiza sente ze yali yampako miliyoni zaga 2 ag'Uganda naye nga mundiza nemwongeramu n'amagoba ga miliyoni 15 n'atwala miliyoni zi 35 nina looni ya miliyoni zi 35 gye nina osasula ze newula okujja omusajja oyo mu sho yange twatuuka ne mubalooya twatuuka abantu bangi nnyo kyemmanya ajja bagamba ebintu ebyenjawulo ayina ne bannamawulire be yagamba mbu yampa miliyoni babisatu something busho yagigula miliyoni 3 n'omusobyo kitegeera era bwe yakyogera nali wange nawulira ababbi nga bali ku mabaati waggulu nga bagamba Katonda alina miliyoni 3 n'omusobyo kitegeera n'agamba waliwo kampuni yamu gye yeesibangako ng'agamba yemulemesezza Ekivulu bagita mu management ambo management enemesezza Ekivulu enemesezza abapromota enemesezza ki gwe tonnateeka proposal yo wantu wonna ate ogamba bakulemesezza kwata proposal gitwale bakume okusaponsa niko bakusaponsa tolina kyokola obeera mu makinge kwogera bwogezi kiri oyagala erinnya toyagala teekamu amanya tugakolerera so ensonga yali ya mwami oyo ensonga lwaki nakyusa era Mungu nanyamba nenfuna balamu yamaani siyinza gamba mbu y'omu ku balwana simanyi kyali kigendererwa ki naye nga kyonna kye nayitamu kyali kika nze ebbanga lye mmaze nga nnyimba emyaka 11 kati sifunanga challenge gye nafuna gwomanyi sho oyo gyokoledde ebbanga ng'ogitegeka nobeera ready emyezi okuva mu January kwanza badde gyetegekera nga njja nensasula nga ngenda otuuka nga mu Gwokuna ng'ekisaawe nakikiriyalinga manyi basaponsa bagenda okubeerawo nga manyi ne gye nina okukolera extras ne nasasula extras gye nina okukolera extras nasasulayo neera nnaku nga 3 emabega nga mwami ye yali aŋŋamba nasasula nakola ki so kati mwana shene badde teri yakubaawo mulo ebadde egenda vaawo naye olwa ttiimu eno gye mulaba wano naye tusobola kukkiriza kuswala kuba mumanye ebituukawo nga sho tebaddeewo mumanye ebyapeninga oyinza omaliza ekintu kyozimbidde emyaka 10 nekiggwawo ku lunaku olwo okitegeera yamaani okwesiga abantu ekyaneggulu tutomera osobola okutomera omuntu n'akulimba agenda kukola kino abakyala kati basoyinza okutujulira otomera omusajja n'akulaga mbu yalina booki agenda kuyirawo omubiri omwana n'osanga kyali nga tamalaayo kati ekyo kyo munansonyiwa era nze manyi ndi muyaaye naye baali bansinziza akiri mulo nali mmanyi ndi muyaaye naye kye natuukako nakyo ensi eno nenzikiriza wali waliyo abansingako akiri so ekirala kibadde ki tayinza kuba kyali wange omuntu ayagala okunwanisa nga tayagala sho yange ebeerewo obeera otya mukwano gwange
tasobola beera mukwano gwange era taliba mukwano gwange. Era munyambe abanaabeera ku miryango gyaffe temukkiriza mwami okuyingira mu show yange newaba asasula akawumbi tajja ku show yange kuba ayina ebigendererwa ebyenjawulo. Mbeegayiridde mwami Nobat tojja ku show yange y'erugogo sigalayo ne munabamu omuntu omujja kuyimbira oyo naye nga toyingidde kivulu kino kuba wali oyagala kiremesa kireke kubaawo. Bwe noteeka kuweitingika waani okumala emyezi n'emyezi bwe nembeerawo nga nze ndinda ngenda sasula kino ngenda sasula maana tugenda maliriza kino nina show ze maliriza tonkubira ndi bize mwana nze sikyali wange oyo ebintu ebyo byogedde mu luzungu elaborate mo elaborate what collaborate elaborate kitegeeza ki I think I should even speak it in English because it needs to be elaborated very well. Not so? Yes, so. But oluyimbo baluyita bukyanzalibwa sirabanga nnyama eri mugumba kuyimba ku bintu bye tuwoomera. Nayimba ku bijanjalo byali bimpoomera by that time. Kati nayimbye ku nnyama ennaku zino mbadde mpoomerwa nnyo ennyama. Waliwo ennyama bagitundawo nga ku Salama Road awo ennyama ebeera awo tebamugumba osogirewola n'amalibu ogirya kyekyanyimiza olimba ne bayita ennyama meat. Era bw'otumbya vidiyo eyo mujjuddemu meat ennyama. Amannya agabaddemu bamanya ki? Sijjukira amannya agabaddemu kuba naye simanyi bye nayimbye naye webale kusiima kayimba. Waliwo omulala ewe bunyama bukyanzalibwa sirabanga nnyama eri mugumba bukyanzalibwa kyekyantumisa mulyansava bukyanzalibwa sirabanga nnyama eri mugumba kabuyi n'ebyenda si nnyama bukyanzalibwa sirabanga nnyama eri mugumba wololo wulira empoma bukyanzalibwa sirabanga nnyama eri mugumba bukyanzalibwa. Omukyala tawalampa muti yeetaaga yangulinyira zigalirawo ne kuligi tewabeera watuliriza wandyako ennyama tabaala noofa wamma ti akawowo k'ennyama kabuuze rooja nti rooja namukwaya bambiyano g'ebigaaga bamukwata bamusanga ku muganga bwalinyisa amadaala ekyali awo akaana ako yamana tuyingirira omutwalo gumu yaiti kigenda kuba emitwalo 3 tembe egenda kubeera millions 2 ate bw'ogula tiketi ng'okozesa MTN momo bakusalirako oba ogisasula ku myezi 5 naye bigenda kubeerawo ku kisaawe wano wennyini okeera n'ojja n'ogigulira emmotoka ze MTN zijja kubeerawo awo ebweru. Ekiralo soowangula tiketi mulimu abagamba nze bweyisimanyi ekiwaya ngenda kijjawo osobola owangula tiketi ng'odownloadinza obuyimba bwange ku MTN Caller Tunes nga just onyiga *170* musanvu ash yamani ne weetaba mu kawaani ako nosobola owangula tiketi 10 n'emitwalo 5 ag'Uganda. Osobola n'okunyenyeza ku luyimba lwange olupya lwe bayita ennyama oba omuzungu gy'ayita miiti n'omulala soogiyita kyonna kyayagala mu lulimi lwe yamani n'owangula tiketi ezo yamani straight up.